bwe nayogera nti ebiseera ebijja maaso bajja kuba tebakkiriza Bannayuganda kukubira byeyo mu nsi za Buwarabu nali nkitegeeza anti ndowooza ebigenda maaso mu biraba mwabali e Saudi ndowooza mulaba enkyukakyuka eziriwo n'ebiri e Dubai nabyo mu biraba kaakati nno katugendeko mu ggwanga erya Kata ebiriyo nabyo mu biraba Bannayuganda bannaffe bangi nnyo bakwatibwa bali mu makomera enkumu n'enkumu nkiddamu enkumu n'enkumu bali mu makomera wabula ate wookyalako e Saudi era Bannayuganda bangi nnyo naddala ba maid bali makomera ku misango egitannabakakasibwa tebalina muntu abawolereza tewali muntu aboogerera tewali muntu abalwanirira kwegamba bo obulamu bwabwe bambi bwakomaawo abajja n'ekigendererwa ekyokukola okukyusa obulamu bali makomera bavundireeyo yenze Shira Adita twegatteko ku channel yaffe eno ng'osubscribinga waliwo akadde awo waggulu ku channel kakwateko buli video gye tuteekayo ebirenga ekutuukako commentinga engeri gy'oli omu ku bakakiiko ka komiti ku channel eno commentinga tumanye endowooza yo tumanye ebintu bye twogerako gwe obiwaako kuwabulwa ki oba osomesa ki ekisinga okuffe bye tuba twogedde oba bye tuba tuleseeyo yensonga lwaki tubagamba mu commentinge tumanye endowooza yammwe tusobola obbatumirako eri mwena abagala okutumira ku bantu bammwe abaganzi bammwe abaana ba family members n'abantu abalala bonna nga woyina okukola ki okukiyita katugendeko mu katambi k'omu ku bammemba ba parliament nga ayanjula ensonga z'Abannayuganda abakwatibwa mu ggwanga erya Kata ki ekirina okukolebwa era bagenda kuzzaako ki bagenda baleka bafiireyo mu makomera bagenda baleka bagende Karabba kye tuyita death penalty ku misango egibavunaanwa oba Uganda eneekuba mu mutima neevayo neebanga eyamba Abannayuganda bannaabwe abali mu makomera abavunda abagenda okuba nga battibweyo byonna tugenda kuba nga tubizuula mu katambi katugendeko mu katambi kaneeno tukawulirize ate era tubeere nga tukomawo tufundikire vidiyo eno. Basebo ne bannyabo Bannayuganda mwenna amannya muwadda Nkunyingi omubaka wa Parliament ow'Ekyadondo East ate minisita ow'ekisikirize ow'amawanga amalala. Njagala okwanukula n'okulungamya ku kituufu ekiri ku Bannayuganda ab'enjawulo abakwatibwa mu ggwanga lya Turkey. Ekiwandiiko ekyafulumizibwa Ministry ya Foreign Affairs eya Uganda ekiriko ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa August omwaka 2023. Kifu kikyamu ate kigendereddwamu okunyigiriza Bannayuganda abali mu Turkey n'abo abakwatibwa. Basebo ne bannyawo Bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Turkey ab'enjawulo basaba era bakola okusaba okuzza obujja passport zaabwe ne embassy ya Uganda mu Turkey yagaana yalemererwa era paka olwaleero abamu bali myaka okuva we bateekayo application zaabwe okusaba passport empya abamu okusaba renewal embassy ya Uganda tenaba ziprocessinga wadde obbawa answer yonna kyannaku era tukivumirira era abamu kyekimu ekyabaviiriddako okuba nti baalwawo okufuna okukola applications ezetaagibwa okuzza obujja visa zaabwe nga bali mu ggwanga erya Turkey kubanga visa baziteeka mu passport ate passport erina kuba nga ntuufu nga teri validated. Ekyokubiri abamu kwabo era bangi kwabo abali mu makomera bateekayo okusaba kwabwe okuzza obujja visa zaabwe abamu visa za kusoma abamu visa za kukola abamu visa za permits ezibakkiriza okukola ez'enjawulo. Basebo ne bannyabo abamu kwabo baziteekayo naye tebanafuna kuddibwamu oba okuddibwamu kuluddewo bulwi. Embassy ne gavumenti ya Uganda kye tukisuubiramu kugenda kwogezegana na gavumenti ya Turkey kwanguyiriza kulaba nti abasaba visa ne permit Bannayuganda mu Turkey bafuna okwanukulwa mbudde. Ekyo tebakikoze. Ekyokusatu embassy yaffe erina consulates mu Istanbul n'ebitundu ebirala naye zirimu bagwira boogera lulimi lugwira ate bavayo kuliko ne bagamba bo tebayamba Bannayuganda bayamba Bataki bokka naye nga zino consulate ziteekebwako ssente zaamwe wa musolo owa Uganda. Ambassador wa Uganda mu Turkey asiba Kampala ng'anywa caayi tabeerayo ku embassy ne consulates tezikola ziyambako bagwira. Tukivumirira era tuza kividdeko okuba nti Bannayuganda tebafunye kukiikiribwa. Ekyokusatu nti Bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Turkey kati bali ku bwabwe kubanga embassy ya Uganda ne gavumenti ya Uganda nazo zikifudde kagendere okuba nti baboogerera amajwi eteke n'ekigendero ekyokubalemesa okukola emirimu n'okuwangalira mu ggwanga lya Turkey.
era anja kuwandiika ebbaluwa ey'emulugunya eri gavumenti ya Turkey ku ngeri Bannayuganda gye bakwatibwamu. Twongera okusaba nti Bannayuganda bonna abali makomera mu Turkey bateebwe, ate n'abasinga abalina emisango gyabwe mu kooti era baweebwa omukisa n'omwaganya giwulirwe basobole okubanga balizibwa eddembe lyabwe. Kubanga bwe twogerera Uganda erina abannansi ba Turkey bangi abakola emirimu mu ggwanga lya Uganda banguyizibwa okufuna visa ne waka permit mu Uganda. Era bamu bafunye ne contracts ez'amaanyi ez'essente nnyingi omuli ez'enguudo ezisinga obungi kati be baziina n'Abachina, endala kati be bakote ne contracts eya railway era be bagiyina. Kati twagala ne Bannayuganda abagenzi okwera mu Turkey baweebwe treatment yemu oba baweebwe endabiriro. Lwaki Bannayuganda bammibwa visa, bammibwa waka permit oba balwisibwa ng'ate abataki mu Uganda bo bafuna mangu. Gana amaloboozi ge tusubira embassy okwogera, ge tusubira ne foreign affairs okwogera, naye bwe tunywa ebiwandiiko ate bya ministry ate enyigiriza Bannayuganda ebajwetekako n'emisango gye batannazza. Nina obukakafu nga Bannayuganda abasinga bali makomera mu Turkey baataddeyo dda okuwaba mu kooti mu Turkey nga bawakanya okukwatibwa kwabwe n'okusibibwa kwabwe. Kati ate Ministry of Foreign Affairs ya Uganda ejjawa ebigambo bye bajwetekako nti bamenya amateeka ga immigration mu Turkey. Government ya Uganda egezaako mu kagenderere okulemesa n'okutaataganya cases z'abantu Bannayuganda ze balina mu kooti mu ggwanga lya Turkey. Tukivumira ate tukiwakanya, kikyamu bakikola mu kagenderevu. Ekirala gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Turkey waliwo endagaano ku bakozi eyandibadde erungamya n'okwanguliza Bannayuganda mu kufuna permit visas ne rights eddembe lya Bannayuganda nga bakolera mu ggwanga lya Turkey. Eyo Foreign Affairs Ministry eremesezza agreement eno eyaleetebwa eyadraftingibwa gavumenti ya Turkey n'egiwa gavumenti ya Uganda. Egiremesezo giteeka mu nkola era ekiwandiiko kya ministry tekyogera ku agreement eyo wadde ekigenda okukolebwa okutaasa Bannayuganda abakolera mu Turkey. So tuvumirira Foreign Affairs Ministry ne abambasada baffe mu ggwanga lya Turkey ne bona ba diplomats bali abuli ssente bo bali ku bicepere tebafuddeyo ku rights za Bannayuganda wabula kye bakoze kwe kujja okuwuddisa. Butwabe ekiwandiiko kya Ministry of Foreign Affairs agamba nti Bannayuganda bali 99 abali makomera. Bannayuganda bali makomera mu Turkey bali mu 10,000 basuka mu 1,000 plus. Naye abali makomera ago abasinga bakwatibwanga passport zaabwe gavumenti ya Uganda yazirangira nti zikyakola nti nkadde ne basaba passport ebate zinabaweebwa. Tusuubira embassy ya Uganda mu Turkey yandibadde yangulirizibwa yakuyiriza ne Ministry of Foreign Affairs yaffe okulaba nti Bannayuganda bafuna passport kubanga likodi z'ekkomera zibalaganga abatalina ggwanga bali stateless. Ekitegeeza nti embassy ya Uganda tera kyekoze na kimu okukyalirako Bannayuganda ku Bannayuganda 10,000 abasibiddwa bwaba bakakyalirako 89 kitegeeza tebalina gwe bakyalidde almost. So kyanaku tukivumirira okufusayo gwannagala okuyamba n'okuyimira ku Bannayuganda tudimandinga nti Bannayuganda mu ggwanga lya Turkey balina okuweebwa treatment efaanagana abataki gye bafuna nga batreatinga bali mu ggwanga lya Uganda. Bafunye contracts, bakola emirimu, visa bazifuna mangu ne waka permit. Gavumenti ya Uganda yandibadde kati eddoboozi lyetuusa ku gavumenti ya Turkey nti ne Bannayuganda baweebwe treatment yemu, bafune mangu visa, bafune mangu waka permit, n'abeetaaga renewal bafune mangu renewal. Tekikoze. So yavuddeyo kiwandiiko kubateekako misango kikyamu kifu tukivumirira. Ate tudimandinga gavumenti ya Uganda n'okuvayo kulaba nti Bannayuganda bali mu Turkey bayambibwako okufuna renewal za passport zaabwe kubanga abasinga permit zaabwe tezinaba kufuluma kubanga Uganda Embassy eganye okufulumya passport zaabwe n'okuziprocessinga bazifune eziri valid kubanga visa ne permit zaabwe baziteeka mu passport mpya oba ziri valid. Ekyokubiri twagala okulaba nti wabawo enteeseganya n'okwogerezeganya ku nsonga y'abakozi n'obukuumi eri abakozi ne rights zaabwe babenga nabo bafuna obukuumi nga bali eri nga n'abataki bafuna obukuumi n'emirimu nga bali mu ggwanga lya Uganda. Era nkigumiza nti ngenda kuwandiika ebbaluwa ey'emulugunya njiweereze gavumenti ya Turkey nga tudimandinga Bannayuganda okuteebwa n'okuba nti baweebwa treatment oba endabiriro efaanagana nga nabo gye baagala abataki baweebwe mu ggwanga lya Uganda kubanga okuba nti abataki bo beegazanya mu Uganda bakola emirimu mu Uganda kati balina ne contract ey'okukola leero ya Uganda ate abannansi aba Uganda bagenze mu Turkey ate bo ne musibwa basibe. Ekyo kiba kikyamu kuba kunyigiriza kiba kikolebwa awatali bwenkanya. Ate n'okuba tukimanyi nti Ministry of Foreign Affairs ne Embassy yaffe mu Turkey kati naye kifudde
twegenderera okuteeka ku bannayuganda n'okuboogerera ebigambo ebibi mu ggwanga lya Turkey twagala kati okutereeza ekifaananyi ekituufu eky'abannayuganda era tugenda protestinga mu buwandiike eri eggwanga lya Turkey. Mwebale nnyo. Akatambi ako ndowooza mukawuliriza bulungi. Omubaka oyo mumumanyi atera nnyo okujja amawanga ganeeno naddala nga tumukubidde omulanga ng'ayagala kwekkaanya kuki ekigenda mu maaso teekako n'okusala amagezi ku biki ebiba bikolebwa okulaba nti bannayuganda bafuna eddembe ofuna obwenkanya n'ebintu ebirala nga bwolina okubiyita. Nze simanyi munnayuganda waabwe agenda kubeerera safe bwe baba nga naddala nga eggwanga lyaffe Uganda terisobola kwenyiga mu nsonga nga bwe ziti kulwanirira bannansi baalyo. Nze ndabira ddala ekigendererwa kyaffe mu bulamu nga ffe abannayuganda essuubi tewali era nga ekkulaakulana kwaffe kugenda kubeera kuzibu ddala anti munnange odduka ewaka n'ojja n'okukola ate wootuuka mu kizibu ng'ate ssente boozigabana nabo tebaagala kubeera nga bakuyamba. Ekintu ekimalamu ennyo amaanyi byebyo nno ebiri ku bannayuganda bannaffe bano bakwatibwa ekigendererwa ekyokubakwata abamu nga balina ebiwandiiko byaggwako dda, pasipoti zaggwako dda, ikama zaggwako dda, abamu nga tiketi nga visa zaabwe zaggwako dda ne baagala okwongezayo wabula delaying process ne badelayinga mu process y'okuba nga bakola ku bipapula byabwe. Bannayuganda baneeno kigambibwa nti ebiseera ebya passport we byajjira bannayuganda badduka butereevu ku embassy eya ggwanga yaffe Uganda mu Kata babeere nga bakola buto pasipoti zaabwe bazizze bujja okuva lwe ba registeringa up to now. Embassy terina kye yali ebayambye, tebakoleranga passports mpya, tebawanga biwandiiko bibakkiriza kubeerayo, terina n'ekimu kye yali ebakoledde ekireetedde gavumenti eno okubanga ebayigga nnyumba ku nnyumba wa gye bali gye beekwese ate munnange ne bafundikira nga bagenze makomera. Wano ne neebuuza nti ddyo eggwanga lyaffe Uganda liribeerako ddi organized. Bw'ojja ku embassy ya Uganda mu Saudi kye kimu, bw'ogenda mu embassy ya Uganda Dubai bye bimu, buli wamu woogenda ewali ekitebe kya Uganda ffe tusinga okubeera disorganized ate n'omulimu tewali kye batukolera nga ffe abannayuganda. Yenze Shila Adita kamanye endowooza yo katambi kaneeno nga weeyambisa comment section teweerabira kubeera nga osubscribinga n'akadde ako tokeerabira. Embagala nnyo. See you in my next video.